Kati kumpi ziweze ssabbiiti 2 bukya kitongole ekirondoola eby'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kikkiriza eddagala lya Covidex okuyambako mu kujjanjaba endwadde ezireetebwa obuwuka weewaawo nga tebali balambulukufu ku ky'okujjanjaba COVID-19. Kati kitegeerekese ng'abanoonyereza mu Yunivasite Gulu abali emabega w'eddagala lya COVILYCE-1 bwe bagenda okuweebwa obuwumbi busatu mu obukadde lusanvu okugezesa eddagala lyebagamba nti liyamba okujjanjaba ekirwadde ki COVID-19. Of yesterday concluded that Gulu University, Dr. Lamwaka, be supported with the 3.7 billion Uganda shilling, which will be given to her. And that is now all that we are waiting for. So now we are beginning to follow that money so that it gets, so that we finish the process of clinical trial and we can make a better pronouncement as a university, because this pronouncement was from the patient perspective. Kino wekijjidde ng'abakulu mu kitongole ekirondoola ku by'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kyakamala okulabula abakulira yunivasite eno ku by'okufulumya eddagala lino erya COVILYCE-1. Kitegeerekese nti akafubo bano ke babaddemu n'omukulembeze w'eggwanga olunaku lweggulo kabaddemu n'abakulu okuva mu NDA. Kyakanyizibwako nti yunivasite egende mu maaso n'okugezesa eddagala lino okukulirwa eyakuliramu okulikola Dr. Alice Lwamaka era nga yunivasite y'eggulu yakufunako emigabo. Ssente obuwumbi busatu mu obukadde lusanvu bwakukozesebwa okugezesa eddagala, okutandika okulifulumya, okulikolera akatale. Eddagala lino nalyo lyakinaansi nga livumbuddwa mu miti n'ebintu ebirala ebiri wano. For observatory test, Dr. Lamwaka can be using Gulu Regional Referral Hospital, so that we can track the effectiveness of our concoction, the effectiveness of our herbal medicine. National Drug Authority is together with the university. They are supporting the university. They are together with us in seeing that the right thing is being done, so that the right thing gets to the public. Okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyabalukawo, President Museveni azakyogera lunye nga bwe kyetaagisa okuyambako ku bannassaayansi abali kuno okwenyigira mu kunoonyereza n'okuvumbula eddagala erisobola okuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Ekitongole ekirondoola eby'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority n'okutuusa kati tekinnavaayo kutegeeza nga Uganda bw'erina eddagala erivumula COVID-19.